Ku nkomerero ya wiiki ewedde abatuuze mu bitundu bya Kirakasangati bava mu mbeera olw'enfuufu ennyingi ku luguudo lwabwe ekigootaanyizza emirimu. Enfuufu efuuse enfuufu abantu amaduuka tebakyakola era kyetwetaaga batukole kolansi n'amazzi y'amazzi mu kkubo. Baludde ebbanga nga batusuubiza okukola ekkubo lino. Enfuufu etta abantu, bizinesi z'abantu zifudde, muwogo kati omusiike tulya nfuufu. Kati ayogera ekitongole ky'enguudo UNRA, Max yagumiza abatuuze okuba bakkakkamu kubanga waliwo enteekateeka y'okukola oluguudo luno. Bino ebyenfuufu eno tebigenda kumala ebbanga ddene. Tumanyi nti abantu abo balinze oluguudo okolebwa kolansi ebbanga eriwera naye kati tunaatera okutuukayo kubanga tubadde tukola procurement ey'okufuna contractor ow'okukola oluguudo luno. Bagigatta mu contract eno naye yanajja Nankumbi Busaabala. Kati procurement eyo etuuse wala era tunaatera okufuna contractor ono myezi ng'ebiri esatu tujja kuba tufunye contractor. Kati okukendeeza enfuufu bakugira nga bayiwa amazzi mu kkubo lino. Omusana gwakomyewo enfuufu ejja kuba esituka mu bitundu bingi n'olekera abantu tubakubiriza nti bannaye mutusaasire tujja kuba tuyitamu nga tuteekamu amazzi naye tebasuubira nti kisobola okukolebwa buli kaseera buli ddakiika. Ono aliko byasabye abantu Ssekinoomu ng'emu ku ngeri ez'okukendeezaamu enfuufu ku luguudo luno nga bwe balindirira okukolebwa. N'olwekyo tusaba abavuzi b'ebidduka bakendeze ku sipiidi era tugenda kukolagana wamu ne poliisi okulaba nti sipiidi ezo zikenderamu. Ekyokubiri nga tusaba abantu okubeera bagumiikiriza n'okutegeera ki ekigenda mu maaso. Batuyambe tubaba waliwo ekintu kye baagala tukole. Batubuulire babuulire bakulembeze baabwe batuyite tujje tukole mu kifo ky'okukola ky'okukyankalana. Ono yatangazizza ku nsonga ya UNRA okukola enguudo eziri munda mu ssomero lya Ntale School Embalala ekibadde kyogeza abantu ebikankana. Tulina highways zetukoleza empanvu ziyita mu bibuga ebimu mu Uganda muno. Kati oluusi ne tusabibwa tukole n'enguudo z'ebibuga ebyo town roads. Kati tulina contract ey'okukola Mbarara town roads ya kilometers 20. Omwo mwajjidde okuba nti tugenda mpaka Entale ku ssomero abantu kye balaba naye si yokka gye tugenda ne ku Haro ku church, tugenda ku Karama Catholic Parish, tugenda ku district headquarters eza Biharwe n'eza Mbarara. Babakozesa essomero lino beebaziza gavumenti olw'okubawa omukisa guno. We are very, very grateful to the government of Uganda, His Excellency the President, for the road networks that he's doing in the whole of Mbarara. Made to understand that the municipality was given more than 22 kilometers of road network, and out of that, as in Ntale, we shall get close to 1.5 or so kilometers or 2 inside the school. Kituukidde ku ssomero lino ng'omulimu gw'okusenda amakubo munda gugenda mu maaso. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.